So togere ku upcoming events we are in January tulina ebivulu bingi nnyo gwatolosa okwendowoozayo nawe ku social media platforms zaffe ez'enjawulo that is Facebook n'ogenda n'otuwa endowoozayo according ku twogerako ne mu dakiika 10 ku 15 esigale twogereko ku upcoming events we have a lot of line up ya events ezigenda okubayo mu January ono ogende mu Feb ne mu ki ne mu March nya tusooke twaganizeko first quarter of the year ebivulu bigenda okubeerayo tulina Fikfa Maker coming through no tandikendo ne Valentine tandikene fik waguno omwezi tandikene Fikfa Maker David Lutalo 5:15 ne David Lutalo sebe naye waguno omwezi guno January Serena nga mmeka mpozi nga 25 nakuzezimu omu 23 omu 25 kyendishuwa ne jana 25 tuli ku Serena era ngenda kubayo bulungi nnyo kuba tukimanyi Lutalo musajjawo good music aye Lutalo banga yadda mu kulima ntangawuzi oba yakuwayo kilo ngazi nange wanangira nti nime ntangawuzi kati namwe abagagga munateka mu ntangawuzi ate wali wano kumpewo n'ogamba nti ze ebivulu byange byensobola okwafoodinga obimanyi ebyeri so agenda mu mutuufu naye kati wane cricket over nga nesindikagana naye cricket over naye wagenda bayo zitebo era sitini ogenda ba mu busubi kati kwato yange gyetunire gye nyambadde ngiteeke mu busubi omwo nawe nalinakwana besi bamu naye nga Fikfa Maker ali I think ennaku z'omwezi either 23 oba 25 naye Afiki abaddewo ebbanga I think he is one of the most consistent artists okuva mu 2015 awo 2016 ye ne Shiba babaddewo ebbanga buli mwaka bajja ne bakubakubamu paka nakati ekivulu kye yasooka oteeka kyali awo ku Sky eri awo ku Freedom City yakitegeka ne kibooga ebiseera ebyo yali I think ennaku zino audience ye yashiftingamukko katono nyo naye ebiseera ebyo yali akyakubira ffe abaana abalinga mu S2 S3 S1 era ekivulu kye yensonga yaki yakiteekawo ku Sky ku Freedom City kyaselinga out kyakola bulungi nnyo ebiseera ebyo yali akyali mwana muto we yavaawo I think nadda ku Kyaddondo ekivulu ekyamusala ennyo natuka n'okwawukana ne manager ebiseera ebyo Fik I think yali mwana yes Fikfa Maker aliyo nga 26 ngabiri mfuna no posta yes nga 26 mitwalo 2 mitwalo 3 bukadde 3 ne mitwalo 5 VIP tebo ya bukadde 3 kwagitadde ku cricket over kano ne David Lutalo wano ku status ya ndabe gundiye so Fikfa Maker we yava ku Sky yadda Kyaddondo rugby ground Kyaddondo awo ekivulu tekyakola bulungi era nekimuleta n'okwawukana ne manager w'ebiseera ebyo yali kama even amalala gaali mangi yatuka Fikfa Maker kusawa mwenda era incident eyo yamukyaya nnyo bannamawulire ne bamukuba paka ku ttaka bali yasobola okwekuŋŋaanya mukwetonda okungi kyogere nakyo yeetonda era bannamawulire ne bamusonyiwa n'asobola okwekuŋŋaanya n'asituka so weyavaawo I think yadda Lutalo aliyo nga 27 tegeeza ono yasooka oli wanca ku Serena yatadde ku mitwalo 15 n'obukadde 3 awo mbadde njagala ogende nti kati olaba waliwo difference nti ono yataddeyo 2 ono 15 omuntu asobola okukwata mu nsawo ye n'ajjamu emitwalo 15 tuli batono ate kati omuntu ng'oyo tasobola kukwata mitwalo 2 agenda ne waaba ayagala oluusi embeera emwemuga eyo togendayo emitwalo 2 agende ye atule abeere mu nsindikagano ng'ona ono yavudde eri mu chapati ono yavudde eri mu bonna nga bali awo bamusindika so ogambani agenda okukola Lutalo agenda kukola okusinga Fiki tosobola bba comparinga kiringa comparinga wa Freedom City na Walukogo cricket over Alien Skin na Palaso tekisoboka kuba abantu Alien Skin baagala nti bagendewe yes bagendayo ne babooza neyo tubateeka mu cricket over bayinza obutalabika babeerawe bati so ngera woyisamu drone shot ogamba wantu balundirawo nte nange ndeete nnundirewo kyogamba kyekimu ekyali kunkwakyo kati awo festival abantu bajja nedda sebo tuwogereko ku Victor Rose aliyo olunaku lwe lumu ne Little Boss
oza kubona quickly oza boss ategese ku atadde ku Africana ticket ye najideka ku mitwalo 10 is it 10 we wato ngenda mufuna wano Little Boss addan texting lele misana in China press conference kamononye wa so I yatadde ku Africana nateka ticket ye ku mitwalo 10 ordinary waliwo ne yangaye kyagenda kungulira ticket tugisooke na mu Little Boss naye simanyi bulungi oba binagwerawa katulinde Victor Rose ali wano wansi wano ku Kingdom Kampala ticket ya I think eri ku mitwalo 2 emeka Victor Rose mitwalo 2 Helen oba kwali omanyi Helen kyali nnyo wa Rose ekuvadda Helen waba kwali oba mperezeyo text ambulire Victor Rose wa meka but I think Victor Rose ne yambaddeko wano leero nga alina byansindikira tasobola kusukka kyetaano so but I think Victor Rose ali ku mitwalo 2 mitwalo 5 then mitwalo 5 ne mmenza yabukadde 2 I think je mitwalo 5 ngeje jiriko couple treat no zalone ebyokusula Victor Rose mwana muto era I think kino kye kivulu kye kigendo sooka so ebintu byonna ebinaavaamu tujja birabiraawo naye tajja nze in my own opinion ekisooka venue gyalonze waliwo no comedian yagezaako teekawo show neegaana location eyo teri easily accessible naye nga ate audience yeeyo yes Salvador yateekawo show nga audience yeeyo nekigaana kati Victor Rose musajja wange Bahelen bagenda kujja basobola kusasula mitwale aswa nange ngenda kubeera Victor Rose musajja wange anti mbadde ngenda gamba amayi bannamawulire fetubeera buli wamu babeera buli wamu ate bayingira bwerere basooka bajjuza ekifo kyonna oli yasasudde miliyoni 3 ajja atule ku table munnamawulire lujja n'oflocking n'omudda maaso n'omuziyiza kinjawula kumwe bannamawulire nsasungula tiketi yange kikwawuza ku bannamawulire kuba nange ebivulu ebyo osasula ate tolera bibeeramu obeera birungi nnyo nze nkumanyi ntuula eno mbanja ntuula eno then kujukira ku kivulu kyaziza zion kyewakola ekyansanyusa nnyo so Victor Rose I think biyinza obutatambula bulungi ekisooka awareness teriiwo sinyaba kukalangwa nakamu kawudde bukyaliyo kivulu kya mwezi gujja kasoke tuli David Town but given the fact nti olunaku olwo luyitibwa olwabaagalana omukulu nogundi omanyi yaleeta olunaku olwo Sematimba bamuyita Pira anaabaawo mu Uganda Pira Sematimba ayinza obbanga yalinnye Airbus yagezayo Los Angeles mukyalo kyabwe mukyalo ayinza obba yazeeyo mukyaye Los Angeles but olunaku olwo engeri Victor Rose gyali nti ayimba music akwatagana n'olunaku olwo ayinza okugana ringayo audience however much I don't think he will make any money out of it imposing as long as he makes a statement ekisinga obukulu I know proving a statement ku bantu nga Vairota unknown abalowooza nti bali mu GM naye gogamba tebali mu GM Victor Rose bano bonna yabasookawo yabakolera ekkubo nekitegeeza muntu asobola kujja ne bamusinga Vairota naye agalategeka kivulu I think tasaaga Vairota tasaaga Vairota abajja kukola tujja ko tubiraba awo venue z'abantu ngaawo ba Victor Rose Vairota ya Freedom City awo tebalina ssuka naye ogimanyi awo basobola okufunawo abantu Vairota zantaddenga ku papa sport machinji netutandikirawo mpolampola oba ku Climax Abdul Mulasi last year I think November ayina ekivulu ku papa zaawo yakola mutima mulungi okyogeza mutima mulungi yakola yafuna abantu papa zinene ntono nene ensonga lwaki wali osobola ovugirawo emmotoka n'ofuluma nga bamaze ojjoosa papa misa kisimako tukutumiddeko nnyo na buli muyimbi enene n'abayimbi bangi nyabira mu inbox nga bagamba kwemali Little Boss kooli nnyo era ng'ennaku z'omwezi nene kasooka tumaye press conference naye nga Valentine tugimalira ku Africana ejja kukola Little Boss si ye muyimbi yeetaaga nti okubanga afulumya music leero n'enkya ne luli naye ate nga njagala okuyita abantu bange tugende tuwagire Victor Rose Victor Rose naye bagende tugende tumuwagire ekiteekeko gamba tugende waliwo yangambye nti antwala wa Africana yakulinde tasobola kugulira tiketi ya mitwalo asobola jangu eno mukyebiri bamuyita lindije awo yasobola ayinamuko agenda kungulira tiketi ya Little Boss
katulinde bagamba Little Boss yalina sound etambula kuzino ku TikTok. Akira akumma yerwa simanyi naye waliwo oluyimba olutambula oluyita very trending kasajja Razi omwana oyo kasaba tamuloge ajja kuba tune tasobola kuba tune yakomyawo kasitaba abaana bagikwata ne bagisa mu ddoboozi lyali yeno kiba abagenze yagenze yayisaawo kale corporate tujja byogerako mu maaso tulina just information twagezaako okunoonyereza ne we can't go togede ku nsonga za Musumba Bugingo and your take on that no kuba nawe gobera mu investigative buli kaseera biti wazudde taata ku masasi 13 emmotoka okubanga tenalabikako ne right now start gye batadde bulletproof sat gye batu introducing the social media mu incidents ngezo institution yo kaje tuba twesiko kwa tujjamu oba source nga banamoleze tuyita source eba police omukulu Patrick Onyango ne Luko Yesigire Fred Enanga poli na maya chali mwogezi wa police tachali ani mwogezi wa police wegwanga nze manyowe Kampala ye Luko Yesigire ato wegwanga yo Onyango Onyango amyuko Yesigire se bintu bitukola vice versa Onyango mumyuka wo Yesigire Kampala Metropolitan nedda seo kati police Enanga ya myuka omwogezi kyoko omwogezi bali bamuyita poli na mayi nakusino sikyamula abangamba yaddayo somo yaddayo okusoma naye sagala ebintu bino byogire Onyango abeera waggulu wa Uluku Yesigire anko tuli ku TV nayenga chemanyi Kampala Metropolitan anyangwira bamuyita Luko Yesigire wa Kampala Metropolitan no Onyango wa Kampala Metropolitan so uriya pastor bwase pastor debate n'abantu bayive babyewunya tebabitegeera ne kasabo nabo ogezi ba kitongole kya police naye so Bugingo yalopye ku police olunako olwefulumiza statement ngegamba nti ejje amasasi 7 mulambo gw'omugenzi eyakubiddwa amasasi Kopolo Hamuza owa majja gakuuma president w'eggwanga aga SFC Richard bamuyita Richard Muza wadde ng'omusumba Bugingo yatuganye nti mukadde wa kanisa abatula ekigambo ekyo muyinza okunnyongera okunnungamya kitegeeza but omu ku boogezi ba bejje eryo bavuddeyo ne baclaiming omubiri gw'omukulu ono era ng'olunaku olwaleero bamuggyemu amasasi nga 7 era poliisi egambye efunye ne CCTV footage agenda ogiyamba okusobola okulaba nga carrying on with the investigations ku musango ogwo but omukulu Bugingo ndowooza woba tewabadde ku kintu okuggyako bino bye tubeeramu ebya banta okusaaga being sarcastic naye toyinza kugamba nti oba ali mu kazannyo ndabye abaana ku TikTok omanyi abaana ba TikTok abo baba bakadaama basinzira Saudi Arabia gye bali ne Qatar ne Jordan ne bakola ne boogera ebintu waliwo gwe nalabye ng'agamba mbu ng'ayigiriza Bugingo we balina okukola documentary amayolo omwana yange sisa kananga Smith tova ku script si kirungi kuva kati mbuno waliwo yavudde ku script naye nga kiri kyenyini waliwo ngambye mukyala bamuyita Claire Nabaka gwe bazza mukya Paul Namaye Claire Nabaka gwe bazza kikuwadde ayina credible information yes gwe yagambye muno John Martins Okotho Chola appointed Claire Nabaka as the new deputy police spokesperson. Nabaka replaced Assistant Commissioner of Police Paul Namaye, who was last year sent to South Sudan for the UN mission. Kale naye ng'omusumba Bugingo tumusaasira nnyo mulabyekaawo nga yajjanjabiddwa era kati ali bulungi ne bandage bagimuggyako ku mukono Mukama amukuume amina kale tetugenda kusukka waawo naye twongere okugamba nyambagamba kimu kyokka embeera gye tulimu ya kabwerinde bannange tutambula wekka bangambye makindi eyo obubbi bwa booda bweyongedde tutambula wekka obubbi bw'amasimu ennaku zino bagwambula leero bajjogako ne Luke omuwekitiibwa Luke Yesigire nga mugamba nangamba Smith tukola kyo nekisoboka okulamu notukola ki tutaasa abantu baffe naye n'abantu babeere vigilant beera gwenyininyini olaba omuntu mu kitundu kyo nga tamumanyi ate sikisaamu akasimu olwo enamba za poliisi zosobola okuba nga ng'okubakubako sokuba nga at least otaasa embeera eno yenze Kabaka Smith Devika Muwendo zidakiika emu yokayoka because Martin angamba tuveeyo osiibule ku balabi bo ne ba fans bo obagambe bwe bakusanga tebakkuba obeera onoonya mawulire omwaka Musumba ayagala kuwa ku ssente Musumba ayagala ku naye Musumba ssente nesizisangawo Musumba yakabamuwadde ekiweebwayo gulu naku y'omulanga omwaka bamuwe ekiweebwayo
omwaka guno ffe nga bannamawulire abagoberera ennyo ensonga ez'enjawulo tukimanyi nti omwaka guno 2024 omwaka oguddirira omwaka ogubeeramu ebyobufuzi ebyakaweerinde wa muzibu nnyo abantu bangi baba bakola ebintu ebyenjawulo nga baagala oba kulaga nti ebintu ebimu si bitambula bulungi biki so mu beefing up security mubere more vigilant kufulu teekako nnya era n'abavubuka kibaganye nti ne kufulu nabo bateekeko nnya n'abavubuka ku zipu nkyogedde abavubuka ku zipu muteeke kufulu ate batulabira mu bitundu ebyenjawulo n'okusingira ddala ekasubi jagala leero anti gyenzira wenva wano jalo babuuzaako nobebaza nti mwebale kubaako nga mulaba kale nange sigenda noza kusukkawo ensonga z'obudenze Kabaka Smith tukwatagane ku Monday kyenyinza obagamba there are going to be around 2 breaking stories over the weekend era muzirinde okuva enkya ku Lwokutaano paka ku Monday ogenda okukomera wano no breaking stories zigenda okujja zigenda kubeera bbiri mu entertainment industry muzerinde nnyo so mujja kuba muziraba nga nagamba wano we do investigative journalism netukebera nitutegera nti katwaliwo ekigenda okujja so awo mu ntabiro y'ebyamasanyu waliwo amawulire amapya mujja owuliramu era ndowooza ganagaba naffe tujja kujja tugaconfirming we can't confirm now because bikyali bya mbumbumbu birungi kikiragala okunkola birungi si birungi nkoze ne pastor agenda kunjokyayo kiragala ekitooke leero ngende nakyo Martin nanyini oyo manyi kati oyo president wa UAE United Arab Emirates bakadama